Ajati salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Yogaye gotuka ku lunaku luno. Amina. Alhamdulillah. Omuntu ayinza okwebuuza mwana wo ki gw'ofumbiza olwaleero? Mwana wange Yashira Nansubuga ampita senga nze mukuzizza ate era mukozi ku Stana Medical Center. Ajati emikisa ogijja buli mwaka obeerawo n'omukolo buli mwaka n'omukolo. Alhamdulillah. Tegabera magezi gaffe. So tuba tufa abasiraamu tugamba nti amatendo gonna tugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyosinga okwenyumiriza mu mwana oyo? Bingi okusinzira nga bwakuze kuba brother wange yafa nga Ashira muto ne tumukuza nga mwana mulungi n'asoma n'amala ne bamutikkira era alina degree. Kitegeera ekintu kyensinga ekirala mwewuunyako bwe yali ayagala okukola teyakulembeza nti olwokuba ndisengaawe namugamba mulimu oguli ku Stana Medical Center Ashira gwakulongoosa naye nga mwana alina diguli ate nga wange. Ashira yakkiriza okujja n'alongoosa n'okwera. Kitegeera nze kenyini kuba nali mugezesa yamalanga wiiki emu ne muteeka mu bye yasoma kuba yasoma bya ssente yakola mu ssente ku Stana Medical Center. So ekyo ekintu nakimwewunyako nti muwala mulungi yasoma naye teyagaana kujja kutandikira eri mu kusiimuula bike n'okutuuka kati watuuse era akudwaliro wafunidde omwami. Kigambibwa abayimbi temuba na budde bw'abaana kuba muba mulowooza studio ate video shoot ate tugenze ku show ate gw'oli wa mikolo every weekend. Obudde obujjanga obutula n'abaana bano kuba bonna tulaba bagenze mu ngeri ennungi. Anti kati nze obudde bwe nyina osooka okubala bw'abaana bange ebirala nebikola ki nebijja kubanga enkomerero ya byonna nze sigenda kubeera muyimbi mpaka bayinza wendi kumpi nakugwako banzigweddekawo simanyi akuba bakyampa emirimu naye nga sijja kuvaamu naye abantu be basalawo naye nga ndi mu myaka egikola ki ekiva mu kuyimba giwummula so kujjako nga Allah ankuumidde ekisa nembeerawo naye nga ne bwe mba nkendedde kati sitoma si buli kimu nti tunaabeera mu kuyimba. Luno lwaleero lwashira tulina okubeerawo tulina okubeera abasanyufu ebyemirimu tulinca nyina emikolo kitegeera jjo nakoze ate tuwummula ki tuli mukola ngaera omuntu bwogenda n'ogulawo edduuka naffe era gwe mulimu gwaffe Katonda wabeera nga kyakuwadde omukisa nga ofuna emirimu lwaki oba owummula ate nga ndi mulamu siri mulwadde. Nange mbadde ndowooza ku by'okuwummula olugambo naye njira nnindako ate owaayi olaba bakulu bange bakasiku bakyalukola naye nkanjira mpummula njira nkyaliwo. Anyways, kale Starboua Natooro ayanjudde nkubuuzako mu ngeri ey'enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nga akulyawo okumpi akuŋŋambireko nti nno nze ngenda mu Christmas ayanjudde idi ejja tusangayo mu maaso nga womanyi wootera bikolere ddala kuba ennaku zino oluseke twasaka tolwamanya tugamba oluseke tulusimbire ddala. So ayanjudde essaawa yonna enkya nkuyisaamu akasimu naye akuli okumpi akugamba embu nno Smith agambye agenda mu kimu Christmas naye woba oliyo ng'oli awandiyagadde okumbuleesinga ne Christmas. Why not? Do it. Anyways, moving on, ndoza tugendeko mu wrap up zaffe. We told you we always wrap up every single month nga bwajja gutambula n'okulaba nga tugezaako kuba mukotoki ku stories ezasinga okukola omwezi ogwo gwali mu story ya MC Katsi, mwali mu stiro ebivulu bingi nnyo, Bobi Wine awo naye mulabamu awo n'ebirala bingi nnyo betugenda okuba nga twogerako gwe story kyesinza okukolera omwaka guno. Now this is it. We wrap up every single month ngawe gujja gubeera obanga stories zasinga okubaamu ennene ennyo. Then after towards the end of the year a week esembayo nga tuvudde mu Christmas
ngenda kujja nkubulire top 10 stories of the year nga zonna tuzirwapinze wamu stories 10 ezisinza okula. So polls tugenda ziteekayo oba okulonda tugenda kuteekayo ku Facebook page yaffe, that is BTM TV. Ogendeyo olonde ogambe eno story esinza okunkolera neno tujja kubeera beerufu tujje tukube stories 10 na lwaki stories eze 10 zesinza okuba nga zikola omwaka guno. But for now tukayoddeko mu August gubeera gwa 8 July August September, yes guba gwa 8 katugendeeko tulabe mawulire ekyagasinga okukola mu mwezi ogwo era ani yasinga okutwala omwezi ogwo ng'akola eggulire eryakabi. Nkujjukizemu katono katwejjukize then tukomawo ngenda kuba nkubulira ku lubuto lwa Farida Nakaziwe, ngenda kuba still nkubulira ku bya omuvubuka n'omuyita proper yakomyewo mu ggwanga lya Uganda Little Boss naye mwali kugamba bayimbi awo wadde totera kulaba ngenda bakubulirako na biki badde babuliddewa na what plans balina omwaka ogujja nebe after August wrap up. Nze Kabaka Smith oli ku BTM program bagita Access. Omwezi gwa August guno gwali muzito nnyo wabula bino byenokoddeyo. Ekivulu ekyasinze obunene mu myaka 5 egiyise ne mu guno omwaka ekya Bato eyasindi ne Shiba kyeyongera ebbugumu mu mwezi ogwo. Kivulu first kyali kyange naye netegekedde nze nganze era ne Shiba naye abadde ategese ekivulu nga kikye. Then omukulu wa Victoria University n'atutuukirira naga lwaki temukola why don't you have a healthy battle between the two of you mukolesho nga mwe since mwembi mwagala ekifo on the same day. Oba mukyala aludde nga tafuna attention yeewo wadde attention gyayagala basindikati gyamuli kamaleo just because kuyimba buli seera budget sindi ate togirina nedda kundi labayo kamanyumiza ekituufu ekiriwo kuleero ekibaddewo olwaliro singa saabadde wano eno attention madamu tewali kifumiro. Ne Clever J yali akuba matoffaali ate naye yakola ekivulu mu mwezi ogwo wadde tekyatambula bulungi ono yajja n'ayimbira abantu be era ne basiima. Ekimege kya Alien Skin wamu ne banne bakwata omwogezi w'emikolo gy'ebbaala MC Cats ne bamukasuka ku stage ng'enkoko. Ndongo banalooza mbu basoose okuzannya obubadi mbadde wano emyaka egiwera mbu ebyo byonna nabiraba n'ebisingakaawo ke balooze mbu bo bagezi nnyo bagala abantu bakaabe Katamba yakoze bubi abantu bakaaba amaziga omwana bamuzizaayo mu ghetto ekintu kiri simple omuntu yonna amanyi alien mu ghetto waali atutwalewo. Ono we liba ssomo eriri yaliyiga era talikiddira. Chameleon naye yatikkirwa mu misomo gye ku university emu ekabalagala awo mu mwezi gwe gumu. Mickey Wine naye yakatema nga bwe yali ayawukanye ne mukyala we gwe twali tumanyi. Akatambi nga olina omukyalo omu era nga kigambibwa nti she's your new catch ye mukyala wo omupya era nga kigambibwa nti essaawa yonna agenda kubawe ezzadde. How true is that? Kamala okuwudda mukolo ekyo nga bwe ngambye ebya famire yange byemba mulabyeko mukomako okulabako saagala kujjula bitannaba kujja saagala kuwaayiriza saagala kufumiitiriza wabula njagala nsigale nga oli musanyufu nange nga ndi musanyufu nga sikunyiiziza nga tonyiiza nga n'oli simunyiizizza. Sibirangirangi naye yateeka ekivulu wabula wadde Bobi Wine yalagira abantu baali ba munyoto ddala mu kivulu ekyo.
gatsi gwe simanyi kikyonja gazi like olina otwala luyagala otankuula otegedde mba nkyali ku lugambo wano bansindikira info ogiragira. Anyways, kale, that was August wrap up. We catch up next tomorrow. Nga tukuletera September wrap up. Tujja tukujukiza ebyaliwo mwezi ogwo. Newankubadde ebivulu ebimu tebyakola bulungi. Newankubadde amubatuli nti ebivulu byali bya yet it was a battle but it was all a hype. Era twamanya tufunamu kye twali twagala. So, olw'ensonga z'obudde ndoza katukole ku birthdays chapter. Tusoke mu luseetule. Producer tusoke nza tuseetulemu ku lugambo. Then tuke tugende mu wrap up. Kati amawulire geninawo Little Boss wali mu ggwanga lya Uganda alina ekivulu kyagenda okubanga akola. Then Donzera mwali ali mu kuzimba nnyumba ye kumaliriza nnyumba ye by the basinga Donzera yaleta plan eno nagipostinga ku social media platforms bangi bave ne bamusekerera ne bagamba tasobola kukola kuzimba kintu bwe kito ninga bamubulamu. And to me the Donzera aina gwe mmanyi the Donzera I know onchegede bunnyo nakitegera nti ajja kitukiza. So Donzera is finishing up Maiden House ye mulaba abasinga mwala ku nyumba y'omukyala amanyiddwa nga Honorable Anita Among Speaker wa Parliament ya Uganda. Ontegedde bunnyo mukyala wa Honorable Magogo Moses wa Moses Magogo ne mugiraba. Now this is going to be one of its kind mu entertainment omuntu oba socialite oba avudde mu entertainment okola okuzimba ennyumba enene eshegede eina kansirike mu bantu mmwe omanyi waliwo na buyimbi obwepanka ne buzimba zimba obuyumba iba ne bwa apartment ne bubukweka oshegede bunnyo ne musirika ne mutakikola ne mutakiziraga. Trust me, you haven't seen this house. Mugenda kugiraba. So, ekyokuwaddewa amawulire agabungesebwa ku social media about Honorable Kaziwe Basiri, omanyita Bashir, mumumanyi bulungi nnyo ow'Akawempe nti yaweereddwa obutwa naye era ali mu mbeera mbi nnyo naye leero njogeddeko naye abadde mu meetings ez'enjawulo ali bulungi. Amawulire ago mwongere ogasambajja nabagamba nja kujja nonclearing empewo ali bulungi atalina buzibu bwonna ali katebule. Okitegedde bunyoni yaliko omukulembeze w'abamawulire newankubadde kale abamu baamunyigira tebyagenda bulungi but Kaziwe Bashir njogeddeko nayo olunaku olwaleero ali katebule talina bulwadde bwonna bumuluma talina wantu wonna wamuluma talina nnyonta alyoke nnyo. So amawulire ago tegaliyo si matuufu wadde aŋŋambye ali verified naye njogeddeko naye sebyokumuwa obutwa mubitwale mubisambire ddala bigenda eri. Then kigambibwa mbuno Bruno K amanyi ku lubuto lwa Farida Nakaziwe but nzega wenyi bagamba mubikola kyo ntubirabe emisana. So we'll prove this over time. I know by next year around February, March, April, May tujja kuba tumaze okukonfaminga nti wa Farida Nakaziwe ali lubuto oba nedda. Naye close friend wa Farida gwe yakomye okukola naye photoshoot ey'engoye za Gomez ezimu zibali mu kulanga yaŋŋambye Smith nze kyendabye mbukikakasa nti Farida ali lubuto. N'olubuto lwo katwebuuze mulwanyi lwa Bruno K oba ayinayo omusajja omulala oba Farida yafunayo omusajja nga tetumanyi. Byonna tugenda kwatongera obiprovinga naye nga kigambibwa mbu ali lubuto Farida Nakaziwe oyo naye abadde bangamba muno Bruno K amanyi ku nsonga z'olubuto olwo. So ngenda nonyako Bruno K olunaku olwaleero ekiro tulabe engeri gy'annyonnyoramu ensonga ezo. Then olunaku olwaleero abayimbi ba Federation bagenda kuba bajaganya abakola Christmas party egalawo omwaka guno bagenda kuba nga bajaganyiza ne achievements ze batuuseeko ez'okulobinga akasente corporate yekyalimu zigizaga naye billions 13 bagenda kuba bazijaganya olunaku olwaleero newankubadde zinatula ku account naye nga zamanyibwadde okuteeka mu supplementary budget. Olunaku olwaleero wali emutundwe ku Alu Suits former Seren Suits bagenda okubeera ekiro kyaleero era baŋŋambye omukulu Sebatta Legendary Sebatta yagenda okuliramu celebration eno. So gwasobola yitawo byabwerere obeere ng'ojaganyamu n'abayimbi era ngenda kukubuulira wekiba nti ku luno Carol Nantongo ne Lydia Jasmine banaatuula kumpi ne Eddie Kenzo byonna ngenda bikola kyo olunaku olw'enkya okuva wali ate bagenda kuba nga bajaganyiza pate yaabwe eggalawo omwaka kirwandikise Christmas party. Kale ndowooza birthday mpalinda tukole birthday tugijjewo nayo Beautiful Linda bangambye muyisemu wano akasimu akamangu mwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku ki olwaleero. So omukyalo oyo gwolaba ku screen yo bamuyita erinnya bamuyita Linda era nga leero
amazaalibwa ge era twagala omuyozayoza omugamba muno amazaalibwa amalungi. Linda all away from Mwami Kyeswa agambye talabangayo malayika ekwenkana n'olw'ensonga eyo yongera okubanga oli malayika obeere yakira abantu abalala bonna kubanga you look so beautiful and fine from the source. Era n'agamba Linda bambi Linda tumukolere ekintu kimu kyokka ky'okonakolero sigala ng'osmilinga totunula walala wonna wabula sigala ng'osmilinga busmilinzi keeki kyemanyi wagifunye dda ebisigadde agenda kuba ajja oluvaano ku mulimu abeere ng'abikola obako wonna buvudde wakisa kaŋŋambye akala kankwogere agambye nti nno yo the apple of his eyes gwe never know so achievement naye the apple of his eyes. So for that sake n'agamba muno taliraba mulala yenna era yongera okukusuubiza muno n'amazaalibwa agajja omwaka ogujja ennaku z'omwezi 19 akusuubiza temujja kubeera babiri kabina naki na ddongo ngaawe mutambuza ensonga ezo. So Linda, we wish you a healthy birthday olunaku lwaliro. Celebrate it and live longer. But tukoze olunaku lwaliro, my name is always the king himself, King Smith. Genda ku Facebook page yange bampita King Smith, genda yo following obeere ng'olikinga. Genda ku Instagram yange bampita 1 King Smith, ka 1 kali 0 NE oba ONE King Smith. That is Instagram. Then ku Facebook nako kuliko ndiko nga King Smith. Ku TikTok ndiko nga 1 King Smith. Ate mwabayagala stories zino nebisingawo ku YouTube mbeerako genda ku following channel yange gisubscribing ko bagita Celeb Jazz with King Smith. Naga social media platforms zange zonna wotasanga ka King Smith omanya usiwe wange. So mbagala nyo, thank you so much for always being part of the show. Mwena abalaba so bamalayo nenkimanyi mbeerako ne ku Facebook mbeerako live nga mulaba ngwatalabye sheno ngo kisanze obudde bugenze genda ku Facebook ojja kuwogisangayo. Nkoze ne team enene nnyo from the control room, Honorable Kyeswa, then Bryp, then Guts nga bulijjo, Martinelli Kulenzi abaddeko ku social media platforms zange era still nekubako omukulu tayagala mwogera linnya naye King Montage Studios ku nankolo ya kubitala mulete emikolo gya mutugibakolere nze kenyini kama kwogera jatuogere jatule ku menza tu planning omukolo go tuguse atobere ngoli musanyufu tukube ifananya biri ku mulembe. So atakumira mpera bankomire. I love you so much. Bye bye.